Lwaki ogwa mu masepiki ne okubeera nti ate bikomando nga programu abanoonya weeri kyolina okukala weekwate ku programu ojja kufuna kyoyagala naye nga sinabatuusako ku programu inakola leero kansooka enkulageko ebimu ku byenkuleetedde mu banoonya. Olimu kyama ki? Kyama kyo kingi kyennimu kubanga ebyange si byakunoonya biri awo kumpi. Ate n'abasinga no batwagala. Batwagala bakale basinga bayaayi basanga eyo mabala gye tubiira bayaayi. Anoonya waffe asooka ko Businje Salima alina emyaka 36 asibuka fotopoto asibuka eyo agamba yalabikiddeko wano mu program abanoonya wabula ekizibu kyayina oba kyeyafuna nga abantu abasinga omukubira nga tebalina kawuka ate nga ayagala omuntu ayina akawuka basobole okukwasaganya embeera nga bamira eddagala mu budde nga n'ebintu ebisingako ebyo bw'obanga gy'oli mwewangulire. Erinnya lyange mpitibwako Businje Salima. Nina emyaka 36. Nviridde Fort Portal. Nzize wano okunoonya mubeezi. Naliko wano omwaka guwedde. Nafuna abantu bangi baali babankubira bangi nga naye mu abo abangi abankubira nga nze nagamba noonya mubeezi ali ku ddagala lya ARVs. Naye mu abo abasinga okuba abangi baali balamu ate nga nze njagala oyo ali ku ddagala lya ARVs kuba nange ndiriko. So laveri najja nankubira nga mulamu ate nze nga nakyogera. Kyekyo ekinkomezaawo nfuna omukisa ogwokubiri. Then nsobole okufuna oyo omulwadde enganza ali ku ddagala eryo. Senyo kulabako ko Businje. Nange okusisinkana se. Poto agamba ki? Poto walungi. Nkunyirira ate ng'okomyewo nga tulinjawulo y'amaanyi nnyo. Neefaako nakwewa emirembe. Kirabika ssente mweri. Sente ogezaako tosobola kutuula butuuzi ate ng'oyagala kizigo oyagala kulabika bulungi weefaako. Bagamba nti oli mulwadde omuntu tasobola omuntu yeebuuza ebibuuzo bingi okusinziira ku ndabika yo. Nanti okuba ntonto oli mulwadde tekyetaagisa kwekubagiza kwemalako emirembe simanyi ndi mulwadde tambuza bulungi gendera ku biragiro by'abasawo abakujanjaba osobole okulabika nganzi. Kwekwako okwo. Kwekwaka kuno. Okola mulimu ki? Nsiba nviiri sewu. Miriza bakyala wasoma kyenkana ki? Saasomako nakoma mpiifu. Abaana oyinayo? Abaana ninayo 2. Abasajja bakusumbuwa nnyo ku olwo? Bansumbuwa nnyo baali bangi nnyo. Naye abasinga nga bali wala ate abangi nga balamu. Nga nze njagala mulwadde ali ku ddagala eryo lyerikozesa erya ARVs. Eky'obulwadde tebakitwala nnyo nga nsonga. Ndowooza saakirambulula bulungi nga bwe nkirambuludde kuba luli nagamba njagala mulwadde so saakirambulula nga bwe nkirambuludde kati. Wetaaga oyo alina akawuka akamukenenya. Yes, neetaaga oyo alina akawuka naye ng'alabika bulungi. Ne bw'aba alina ku baana sifaayo kuba nange ate njagala nnyo abaana oyo gwe n'aba nfunye aba alina abaana nange nfune family. Okyayagala okuzaala? Okuzaala nkyayagala nsobola. Tebalowooza mba abalwadde tebazaala bazaala. Muzaaliddeyo nga bameka? Nsobola ozaalayo 2. Bonna banaaba ayagadde naye tulina okoma ku 2. Birala ki by'otunuulidde omwami by'alina okuba nabyo? Birala byentunuulidde by'alina okuba nabyo alina okuba nga musajja mulungi nga si munene saagala musajja munene kuba nange siri munene
ng'alabika bulungi ekyakala sikifaako. Ne bw'aba apangisa ne bw'aba tapangisa oba ali mu kyalo oba tali mu kyalo yenna gwe n'aba nfunye nja agenda naye ne bw'aba alina abaana sifaayo. Endabika y'omwami erina kubeera etya ng'oggyeko ekyokubeera nti tuyagala munene nnyo? Endabika y'omwami alina okuba nga alabika bulungi kale nga bwo. Alina okuba nga alabika bulungi nga si munene nga si mutono kale ali awo. Bwe weetunuulira Gw'otambula naye n'olaba nti etanswaza. N'omusajja gwe mba nfunye asobola okunfunirayo ka bizinensi kyenyinza omwongerako kale kukola n'enyongerako ku kyensanzeewo. Si kutuula kumalawo ekyo kyensanzeewo. Tulina okukola ne twongerako. bwe weetunuulira kiki weeyinza okwenyumiza ku ndabika yo? Ndabika yange ndabika yange simbi kuba ndabika bulungi neefaako enyambala kale nze ndabika bulungi. Amanyiko gali ludda wa? Amaanyi omubiri gwo? omubiri gwange bwe weetunuulira? bwe neetunuulira nakula bulungi. Kafiga kyekyo kawato kyekyo kalaba. Nakula bulungi. Oyogedde ku bintu bingi naye siwuliddewo okoona ku mukwano ate ng'ebintu byonna byetoololera ku mukwano. Ng'omukwano ngulina ate ngumanyi bulungi. Ate buli kimu oyo andaba kyeyeetaaga nkirina. Ye kyamanyi nti omukyala aba nakyo kyonna nkirina. Kugamba ojjudde? Nzijjudde bulungi. Sirina kimbulamu. Omwami ogenda mulaga otya omukwano gw'oyogerako nti ogumanyi bulungi? Omukwano ngumanyi bulungi. Omusajja nga wakomyewo avudde ku mulimako oyo omukulisaayo oba mumweyita manya ki kulikayo omukwano n'omutikula byaleese n'omuwa kacaayi n'omufumbira ku mazzi oba n'abagooca kale byonna mbimanyi. Omukwano gwongumanyi kabibe bya ate eby'omu kisenge biri bitya? eby'omu kisenge birungi teri kye sirina eby'omu kisenge bulungi nga bw'ontunuulira nga bwe ndabika n'eby'omu kisenge mbitambuza bulungi. Abamu mubikomya mu bigambo? Nedda si mu bigambo. Abasinga kale ng'ofunye oyo gw'oyagala buli kimu kitambula bulungi. N'akwagala naawe n'omwagala buli kimu kibatambulira bulungi mwembirire. Kobusinge omwami wandyagadde akwagala atya? Omwami nandyagadde njagale ampe ekitiibwa ng'omukyala ampise kale ng'omukyala ewaka ampise nga mukyala we sikumpisa nga mukozi ewaka. Ate oyo gwanaaba nfunye gwanaaba aneetaaze njagala amanye nti atoota omukyala tatute mukozi waka. Ekitiibwa mpe ekitiibwa nga mukyala wa waka talina kumpisa nga mukozi w'ewaka. Oyo gwe njagala bw'aba mpisa bw'atyo. Lwaki abantu tebakyawangaza mukwano? Olowooza kivudde ku ki? Kivudde mu butakwatagana. Muba temukwatagana kale nga tosobola kutegeera munno naye nakutegeera. Abamu batambulidde mu bulimba. Kyekyo ekireko omukwano ne gutawangaala. Kiyinza okukumalako emirembe? Kiyinza okumalako emirembe. Omusajja kuyombayomba oluusi ayomba oluusi temukwatagana bulungi oluusi akomawo obugenzi omubuuza essaawa zino nga totera kuzikomerawo. Nakuddamu ebitakwatagana oyogera kinakuddamu kira ayogera kale ebyo bimalako emirembe. Kale n'okwenda ebbala ate nga twakiteesako tulina okuba babiri. Saagala musajja alina mukyala mulala. Njagala nzekka. Yobaddeko mu bulamu obwo obufumbo? Nali mbubaddemuko. Ki kyakulemesa? Era by'ebyobwenzi. Kale omukyala yenna asobola okugumira obwavu naye kyekyobwenzi tasobola kigumira. Singa okuleeta obwenzi mubaagalana?
baagala naawo ndowooza musajja buba butamatira kubanga si kyangu okusanga nti n'omukyala yenda ate nga tasobola kwenda omusajja nga yabikola kyekyo buba butamatira bwa muntu butamatira ekyo kyayina oba ogenda mukuuma otya ngenda mukuuma bulungi wasabira emmere nga nzimuwa buli kyansabira mu budde alina okifuna buli kyayagala alina okifuna kasita naba nga ŋŋambye njagala kino mba alina okimuwa olimu kyama ki kyama kyo kingi kyennimu kubanga ebyange si byakunoonya biri awo kumpi abakwetaaze bakufunye batya bali ku namba y'essimu abaneetaaze enamba yange ey'essimu eri 0707 ibaddiremu enamba yange ey'essimu eri 0707 ebyako obusinge mubiwulidde mu kaseera kano katungereko mu kuwummulamuuko ate tukomewo ne Jude Minani okuva e Masaka bakulisayo mu kuwummulamuuko Jude Minani okuva e Masaka agamba yeetaaga omukyala nga mukkakkamu ayina empisa ate nga muntu yakuzibwa bw'obanga oyina ebisaanyizo ebyo ate lwaki olwawo okubeera nti omwewangula mugezeeko omwali nalava omutali bisirike ey'omusetwe yatugula najoleza mu benseni tombuuza how no questioni erinnya eryange nze Minani Jude abangi gomumanyi nga King Jude ndi musajja muyimbi nzaalibwa Kijjabwemi Masaka nina emyaka 27 neddira nte nze okunoonya omukyala ali serious abalala nabaleka leading the rest teryaliyinza kusinga nze ono ebiwalonda nnyo wabona bakukabula toto ongalavu bipampagalo kakati Jude wasoma kyekana ki nakoma senior 4 esaakati mbadde nkyasoma okyasoma obikwasaganya otya ebyokuyimba n'okusiba mbikwasaganya kubanga ebyo music bya kiro ate okusoma kuba kwa misana onoobisobola otya bitambuza nga oyongeddeko ekyokuwasa oba ekyokubeera nti olina omukyala nja kisobola kubanga music tugendayo ovayo essaawa 7 ez'ekiro oba ate si buli lunaku nti onaagenda oba osobola obikwasaganya ojeko okuyimba birala ki byokola just tulina boutique awo e Masaka ku Edward Avenue awo mukolera kale ebyomukwano bisanze otya wano gwali gwantama kuba nagezaako nga gwantama naye nebyeso nyoka nasazeewo mbere n'omuntu nga gukutama gutya abantu bayaayi era n'oba n'omuntu nga yeeyisa bya kiyaayi ate goba omanyi nti betuufu n'akuyiwa bw'atyo bwekityo bwekiri biba byakutama ate kiki ekikuwaliriza okubeera nti ate obiddamu owaayo waliwo otuuka ng'obyetaaga tuuse ndaba nga kyetagisa okuba n'omuntu osobola okubeera naye embeera ogisanze otya okubeera nti oli bwomu si nnungi kuba okubeera mu nju bwomu si kirungi n'akamu oyinza okulwala ate nga omutandi wadde obyami nga tomulina kati oba otagobe naye obufunjeya ekitabo kiri abakyala
amasinga abantu abamu kitira okubatya ddala abarasta ate n'abasinga no batwagala batwagala bawakale basinga bayaayi tubasanga eyo mabala gye tubeera bayaayi ebyaddala babeera serious namwe bagamba temuli bangu teri omulasita atalina laavu kibakulimba laavu eba mu bujjuvu era ababategeera babategeerera ddala nno nga bw'okiwulira bagamba nti embeera zammwe si nnyangu mubaako bye mukozesa babaawo ebintu ebibatwalira obudde bibimalirako obudde abamu basanga bagamba nti temutera kuba bangu n'akamu ebikozesebwa ebikambwe si buli mulasita nti yabikozesa yeka abantu bangi babikozesa ne bakuba nti osanga oli gentleman naye nga abikozesa naye nga ebikasi buli omu nti abikozesa oyinza okunsanga nga sibikozesa ekikwawula ku barasita abalala oba ku bantu abalala ndi simple nyo siri muyaaye kale mu bufunzi abo abamu nga barasita naye nga bayaaye nze siri muyaaye bisaanyizo ki omukyala byalina okubeera nabyo ekikulu mpisa sifudde kubeera naye ekikulu mpisa nakubanga mulamu otunuulidde emyaka emeka myaka mito myaka 2 sesukkawo saagala abantu bakulu mwandyagadde mutambule mutya singa mukyala azze nga yewe ekirooto kyo okutambula tutya omukwano gwammwe mwandyagadde mugutambuze mutya n'oyo gw'onooba ofunye maagagala omukazi nga mugonvu nga wampisa tusobobeerawo kuba omulimu weegula asobola okutuuka nga akola kuba botiiki weera asobola okutuuka nga akola abantu abamu bafa ku ndabika ate togikoonyeeko terina makulu gy'oli ekikulu mpisa oyinza omusanga oli nga yalaba wakabi omuleka omungi tomusangamu abantu abayisaamu amaaso ekyetaaga omuntu nga wampisa olinaye ku baana mwana omu bwemusingana nga naye alinaye ku baana kirina buzibu aba nga ali omu ebyobulamu biri bitya bulamu era tuteekateeka waba atuukiddwa bwaba alabikiddwa tusookera ku musaayi fetusonga embere ogerekwe ng'osutanze abo babwengenge tebatusobola lusenyente abakwetaaze bakufunye bati nyina essimu namba yange 0743 8 9 9 teryaliyoza kusinga nze sendikoka abalala nkwale teryaliyinza kusinga nze teriyasinga galamne besi teryaliyoza kusinga nze mubadde balayi balungi naddala mmwe abanyumirwa program abanoonya wabula nga sinabasiibula akaseera kano ke tulimu kakuzaayo baana mu masomero nkimanyi nti abamu ku mmwe muli mu keetalo abantu muli mu keetalo munoonya ssente munoonya byetaago requirements ate biki n'ebirala bisingako ng'ebyo nekyolina okumanya amaka amalungi oba omuzadde omutuufu asaanidde era oba omuzadde omuzira yoyo atalekerera mwana we mugezeeko okukwatagana ne mbanga mulina obutakkaanya nga abaagalana ababiri mugezeeko okukwatagana musobole okubeera nti muyambagana abaana musobole okubazzaayo kubanga abaana be bannakazadde b'eggwanga gwe musingi abaana balina okuba n'omusingi omugumu mugezeeko okukwatagana mu bya fayinansi mu byenfuna n'ebirala ng'ebyo bano sijja kusukkawo ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Saka ali ku kamera omukama abankuumire mubeere bulungi mwera omulabi waffe tukutegeeza nti
Obuvunaanyizibwa bwaffe mu programu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.